Okay, nkwaniriza nnyo ku program nongamya era nga olunaku olwaleero ndina omwami si mupya mu maaso go nguyite muvubuka mwami kikyonna tabagala kaddiwa naye twebaza Katonda nti tusobodde okubeera nga tumusisinkanako neera omulundi ogwokubiri nzijukira nga omulundi guli nga twakasibulagana of course nga watu wa testimony yo otonyumiza ku testimony eyo ng'ogamba babagobye mu nnyumba wali oyagala nnyo okukwata ku bano naye nga naawe toyina gwe bayamba ayamba naye yeetaaga buyamba awo omusumba wakusangira nakola ki nakukwata ku mukono nsaba nga tetunakweyongerayo obeere nga ate ombulizaako omuntu oyo ali ku program nongamya akwesunza okumanya ku lunaku olwaleero bujuzi si bw'oleese okubeera ng'otuwa. Amiina neyanza nnyo okunkyaza omusama kitiibwa kya Mukama badde nkulengerera eri ng'emmotoka ozivugira ku mazzi tokyazivugira ku ttaka Katonda kukoledde eyo Katonda byakola amiina amiina mbalamusizzaako nnyo mikwano gyaffe abali ku program nungamya abalabi ba Spark TV amanya nze Epi Romans Mwesezi si Musezi erinnya eryo bamanyi okulitabula Mwesezi Musezi teacher is calling you naye kati bagenda baterera basipaka banyambye yegwe Mwesezi si Musezi balamusizzaako nnyo muli mutya bigenda bitya nsanyuse nange okubeera wano kya mukisa nnyo buli wenzija wano okunyumya n'okwongera okujjukira ebyo Katonda gy'azza atuyisa newe tuli olwaleero amiina oba oli awo ne gye tulaga amiina akaseera kano kakuyisizza katya otulumbuzeeko nga gye tuli Mukama abadde atukuuma amiina Mukama abadde atulabirira ennyimba zitambula amiina kyanga paaka wano ennyimba zange zinenge gye zitambula nkalaba yegwe Katonda mwanyi eddoboozi teririmu naye mweriri eddoboozi lyomweriri teeka wano mulina omukisa ogw'enjawulo buli akyala wano Katonda amuggulirawo ndine Epi Romans olunaku olwaleero omuyimbi wo owa gospel omulungi ennyo era nga ku TikTok alina akayimba akalungi nnyo nange nkaagala agagamba nti gwe Katonda omwesigwa waliwo oluusi Katonda byakukolera naye ng'olaba nti Katonda yekka yasobola okubeera nga akutuusa wooli Katonda yekka ye mwesigwa kubanga ffe abaana b'abantu tetuli beesigwa ate nga Katonda waali omwesigwa gye tuli naye twebaza Katonda nti ate yasigala atuyita baana asigala atwaniriza asigala atuyita tubeere nga tudde eka so gwe wenna ali eyo ng'olaba wabula obadde olina ekkubo ly'okutte naye nga mbutuufu olaba sirya bwa Katonda wabula komawo eka kubanga kitaawo Yesu Kristo akulindiridde obeere ng'okomawo gy'ali. Epi Romans tugende mu maaso twakoma wali tutandikira awo kataba tukoone emmotoka kubanga bwe twali tuva ennyumba gye twalimu era abalaba programu eri eyasooka ennyumba gye twalimu baatugobamu kaakati nga simanyi wentwala baana Katonda bantaddeko kuyamba jjukira abamu twenkana abalala mbasingako naye nga tebaagala nabo kuddayo mu kyalo kakati nga nze nina obuvunaanyizibwa obwo okulaba nga mbayambako tusigalewo e Kampala wano teri kuva Kampala Mukama n'atuyamba kati mba ntambula kkubo batugobye eri enkuba yatonnya ebintu ebikubye omusumba omu bamuyita Pastor Fred Kajumba musajja oyo musajja mulungi nnyo katankoone bw'ati ng'ali ne mukyala we mu mmotoka agenda okulaba nga gwakoona yenze nali ntandise oyimba ebiseera ebyo nga n'obuyimba bwennyimba naye nga sinnakola nnyo vidiyo nga fesi si mpya gimanyi naye nga mukyaki nnyimba yimba nansanga naŋŋamba obadde ki katankukone ng'ebirowoozo nina bingi kati emmotoka enkube ne mugamba nti batugobye mu nnyumba saawa zaalinga 2 za kiro nga n'ekyokukola sikimanyi naŋŋamba nkuyambye ntya naye nga tetumanyi waakudda abaana bali wali ebintu biri wabweru enkuba yabikubyekubye edda n'atuyamba nagamba kambeeko kyenkufunira mufune we mugwa alisiti ekiro kya leero sijjukira na ssente ze yampa naye kyenzijukira zannyambako okugattagatta nemikwano gyange nembaga mukubire bajjajja bammwe amasimu mukubire basinga bammwe abasimu batongereko ku ssente akuweereza omutwala akuweereze tufune kaluumu ffena we tukola ki wetusobola okubeera munange Mukama n'atuyamba omusumba we Pastor Kajumba yalinga malayika n'atuwa ssente ezo ne tugattagatta ne tufuna room mwe twayingira nemikwalinga twali bangi n'abavubuka abo ne tuyingira room eyo nzijukira ne landiroodi twamuwa emyezi 2 n'atugambye n'ennyumba yeetaaga emyezi 3 ne tumugamba ogwokusatu tujja gukuwanga omwezi guno oguggwako n'agamba mukakasa singa gutuuka wakati nga temuzimpadde mbafulumu naye nga mugamba kusula mu busuzi kubanga temumanyize mugenda zijja tugenda zijja n'okusula mutuga twegome wano Mukama yanamanya gye tunadda munnange ne tuyingira ennyumba eyo ebintu twabyetikka ku mutwe
twasomba kimu ku kimu nga tetufaayo baani alaba ffe tulaba tufunye obuweerero tufunye we tugenda okwebaka ne tuyingira ennyumba eyo awo wetutandikira firimu obulamu we butandikira olwo ne tukuze kuba eri gye twali baali batuyambako oluusi okulya olwo kati tukuze ffe tugenda okweriisa ffe tugenda okwenywesa mugenda kwerabirira buli kati tukuze ensi kati etutandiseeko bweti nenkulabira ekyali awo nga nno nze kyenkola okufuna ekyokulya olumu ngenda ku mikolo olimba olwo lwakisa nali nduyimbe naye nga sinalukola vidiyo naye nga abantu balwagala nnyo nsomosa omugga gwa wano lwakisa ng'egye lulimu amaganda kati nze nga bwe ndaba omukolo wali nyambala bulungi n'ennyuma making sure ndya nnyimba sinnaba kufuna lunch ku mukolo wadde tebampise ne ŋŋamba DJ oba MC omugole nno yabadde yampise ennyembe oyitawo ng'omujagujagu tebakuyise naye ng'ojja okakasa nti bakuyise ne mugamba nti omugole yampise dda nno nnyimbe naŋŋamba kaakati yampita amanyi omugole yakoze eki yakuyise oyimbe so n'omugole bw'andaba ku kituuti yeewuunya bwewuunya nagamba ate ono yavuddewa kakati bonna nga mbazannya babiri era bannange ba MC abayimbi mubaleke bayimbe wadde tebamuyise ku mukolo tomanya kyanonye nze nanonanga mmere kubanga nakibazanga nti singa nnyimba nga tebannabagaba lanki abali ku gundi ne bandaba bajja sobola okumpaakingira ku mmere kuba bawa muyimbi n'ennyimba oluyimba lwange ne banfuuwayo n'okunfuuwangayo ewamu oba kwanjula oba mbaga nze neeyita nnyo ku mikolo mingi nyera mu nsonyiwa abagole benayimbira nga temubayingiriranga mu mikolo nga tebannabakuyita nabayingiriranga nnyo mu mikolo gyabwe n'ennyimba kakati bwe mmala okuyimba bwe nti neŋŋenda ku layini nentegeeza nti engeri gye ndi omuyimbi nina abantu bange njagala emmere mugimpaakingire ŋŋenda kuba bali mu mmotoka naye nga alina emmotoka bw'omulabanga wenegenda kubuuza wayina emmotoka oba wali okuba mu kafaananyi ng'olina emmotoka ng'evaawo emmotoka olwo wabaleseka yogenda obbatwalira emmere gy'ofunye wano kati nga nze kye bakola bampa emmere nenjitwala nenjiteeka mu buveera obwa bbulaaka nenjitwala paka waka era kasita bandaba nga nkomyewo enda gava hayoyo awamaani ayingiddewo ekyemisana kiwedde n'ekyeggulo naye ng'emmere twagifunanga mu kuyimba mu kuyiiyayiiyanga ogenda mu kyaki n'oyimba ne bakufuuwa nodda n'oleeta ate nga n'okusoma tuli mu kusoma mukama n'atuyamba nga mutuuse ku university no twali tumaliza senior 6 we batugobera mu nnyumba abamu baali mu 4 abalala baali mu senior 3 twali bavubuka naye nga tuli balenzi naye nga famire zonna singa otunula mu buli omu najja wano n'akunyumiza sitole ye ffenna nga tetuli bulungi buli omu ng'obulamu bwakuyiiya nze nva eri mu kyalo kakiri abalala bava eri kibuga abalala bava lwamata naye nga nze pasita waabwe bampitanga pasita nga nange ayagala okuyamba neetaaga okuyambibwa naye Patricia Katonda mulungi tuli bantu bakozi nnyo mukama n'atuyamba n'entandikawo omudaala gw'enkoko ofuna ki ekirowoozo nti kati kantandika omudaala gw'enkoko lwa mbeera oba waliwo eyakuinspiringa nogala kieka kino kireeta ssente mbeera kubanga ku bano waliwo eyali mukwano gw'omuvubuka omu ng'asiika nkoko naye nga bimukolera kati ne tuteesa naye nti tusobola okuwolebwa ebikola ffe ne tutandika okukola gyasubula enkoko ama ate nga yali agala nnyo akayimba kange omuvubuka oyo mukwano gwono gwe bamitanga Shabaani Seth Mutyaba se ennaku zino yafuuka nayinginiya akanika amamotoka Seth gyompe ku ssente muganda wa mukama yamuwa ali yaddeyaddeko naye nga twali bubi nnyo n'atukonekitinga n'omuvubuka oyo ne tutandika okusiika enkoko naye nga tubeera smart era ewakisaawo batumanyi nga kukigenda ekisimbiri awo abalaba waawo ng'ogenda ewakisa okukisimbiri awo wansi awo bwe twasiikiranga enkoko nga twambala white and black nga tubeera smart era nga mbagamba tulina obeera smart okukubisa bonna abali awo nga tetuderivalinga mangu abantu nga balya n'enkoko gye bataagala kubanga balaba abavubuka abavubuka nga 6-5 bali awo ffenna tuyiya kyakuddako naye nga tukola ekintu ekirungi bwetyo bwe twatandika obulamu nga bwe tujja akasente akapangisa bwe tujja n'ekyokulya naye nga ffenna tweyiwa mu luumu egi we mugwawo bwe tugwa we tuddayo mwalina ekitanda mwali musula ku mufaliso omu ye yalina ekitanda yali kyali kya miti oba yali yakijjawa Drake
yalina ekitanda kyawe era Drake oba ndaba yali w'amaanyi nnyo mu ffaawo kuba ye yalina ekitanda ffe tetwalina naye kati engeri nti nze yali mukulu waabwe nga nkyebakako naye kati bano abalanga baala wano wansi ebbalibbali akooye wansi yajja n'atwenyigako ne tusulako basatu egamba embeera bw'ovaawo ng'oli ajja akugamba nti nkwagala naye nga gyasula kyekole nnyo ekyo togere mu maaso era abaana abato beegendereze oli ova eri ng'onyumye bulungi nnyo n'ofuluma n'ogamba omwana w'abandi nkwagala naye nga singa atuukako woosula bw'oti akwatibwa n'ennaku n'ayagala kuyamba era abaana abato abawala babalimba nnyo naye neebaza nnyo Katonda yatuggyaawo najja nga atutemera amakubo bwe ntyo nno Mukama nannyamba n'ensinkana Musumba Bugembe mulundi omulala nali nga nsinkana nandaba ng'obulamu bwakuyiiya nemusaba nansaba naŋŋamba nti osobola okutuyambako wano ku kyaki okuyambanga ku bayimbi abayimbi abatandika okubabuulira studio ennungi ze ziri obeere music director wange kubanga yalinga bize nnyo emirimu gya kyaki nga mingi bino bimukwata takyasobola laba bayimbi bwentyo bwe nfuna omulimu ewa Pastor Bugembe Nansana nali naakamala siniya ya 6 gwali mwaka gwa 2017 2017 April Romance ng'okyali mwana muto kuba kati awo wembala abalamu kale tugende mu maaso 2017 bakuwa nnyo bampa omulimu awo ku kyaki ya Pastor Bugembe nga nze music director nga nnyambako abayimbi mbuulira enjiri nenfuuka w'amaanyi nnyo awo connections ne ziba nnyingi nnyo okuyimba kwange okutandika okufunira obulamu kuba nabeera exposed mu bantu bangi era Musumba Bugembe Wilson mwebaza nnyo agenda weza emyaka 20 ng'ayimba endongo ya gospel twera tugenda beerawo ku Serena nga tumuyimbirako kubanga atukozemu omulimu naye obulamu bwange bubadde bwakuyamba nnyo bwe najjaawo n'ensinkana Bamusumba Joseph Ngoma nsisinkanya abayimbi ab'enjawulo okuyimba kwange tekusigadde kyekimu n'okusoma kwange neneeyongerayo n'ensoma ne bano mikwano gyange Mukama najja nga batemera amakubo kubanga okuyimba ettalenti Bayibuli era ekyogera nti ekirabo ky'omuntu kinaamusegulizanga okuyimba kunseguliza nnyo nina ne mikwano gyange abafunye emirimu olw'okuyimba kwange ng'ogenda mu ofiisi nga ebipapula ebyo tobirina naye ng'ate yasomye ne bamwagala olw'okuba nti April Romance era bangi bali mu mirimu egy'amaanyi olwa music so neebaza Katonda nti bwe ntyo okuyimba kwange bwe kwongera Amina ekitiibwa kya Mukama. April Romance nga togedde ku kuyimba oyina akayimba katambudde ku TikTok ate nga kapya nenga kalungi kikuteekawa era owulira otya? Siyinza kulimba wate kugamba ng'okayimba wakubyamu akafaananyi n'olaba nti kagenda kubeera awo siyinza kulimba nti nakibala siyinza kulimba nti nakibala Katonda yampa bwiruyimba oluvannyuma lw'okulemerako ebiseera ebisinga bw'olemerako addingana amawolu amala n'agajjamu ki omukkoto lugero lw'Abaganda bw'ojja ng'olemerako Katonda ye muntu ayagala ennyo omuntu amweguya ngenze nkizuula ojjukira wali ng'ali mu lyato nga omuyaga guli ku nnyanja nga bayigiriza bakanya kuyoola amazzi bwe bayiweeri naye nga ye yeebase neggolozi ali yeebase ngenda nkivumbula nti Katonda ebiseera ebisinga mu muyaga asobola okubeerawo n'ofuna ebizibu naye nga waali Katonda ayagala nnyo okubeerako ebbali bw'ati n'alaba omwetaaga ng'ayagala omusemberera alyoka akusemberera omuyaayaanira omwagala kuba yakibuuza ne Peetero onjagala n'addamu n'amubuuza onjagala Katonda ayagala omwagala mu butonde bwe Katonda I would say humanity ne Katonda si human naye mu kikula kye eky'obwa Katonda ayagala nnyo omuntu amwagala amulemerako era nkubiriza nnyo mikwano gyange okulemera Katonda ye muntu ayagala okumulemerako bw'alaba ng'olemedde ku kintu amala n'akuwa oluyimba olwo lwombuuzizza Katonda yampa buwi kuba yalaba namala ebbanga nga nzijja nnyimba faithfully ewatali malala ng'okwata akasente k'ova okukola ewala n'ogenda mu studio n'okola oluyimba n'okola ka video naye nga si byangu olunaku ne lukyanaga naye oyo mumuwe Katonda alina ennyimba mu ggulu Patricia
abantu tebakimanyi mugulu we wali ennyimba Katonda atolako butozi n'agamba Lomulwe Patricia olandi ogamba tomanyi yimba asobola oddumpa n'ennyimba wano ne mutya n'okutya yakuwadde dde oluyimba ne weewunya n'okwewunya era nze mbuuza atagamba hiti baziwandiika batya ezaffe eza gospel tezirina strategy Mwoyo Mutukuvu yayamba yakuwa akuwa oluyimba nali awo Mukama nampa oluyimba ne lutambula ku TikTok si kwokka ne ku TV ba Mr. Chikere balukuba buli kaseera mbeera awo nga ndi waka ngeno olaba ku TV bakubanze ne ngamba n'ogamba oyo yenza ali ku TV nga tebabisuubira ate abayimbi ne balwagala sirirabira Judith Abire we yampeereza message nangamba oluyimba lwolumpa omukisa bonna ne balubeeramu ba Pastor Ngoma ba Pastor Bugembe ba Spice Diana ba Lydia Jasmine bangi nnyo nali ewa Eddie Kenzo ku bagiyita UNMF y'abayimbi Eddie Kenzo nampa emitwalo 5 bweddu lwakuyimba nangamba oluyimba lumpadde omukisa nengamba oluyimba lwange lukuwadde omukisa so nebaza Katonda nti ebiseera bimala ne bituuka yampa oluyimba olwo era alina n'akalaka yampadde nga tukyali awo simba wakati kuliko accident bannange Mukama yebale kuyisaawo Katonda yannyambye omanyi buli Mukama bwakutwala mpola mpola bwati n'abataagaliza ne mulabe sitaani kubanga ennyimba ze tuyimba si za kucamuka nnyimba ziwonya emitima zisumulula abantu babeera mu mamotoka gaabwe nga baziwulira ng'ali mu buliri n'aziteekamu kakati ne sitaani alwana nali nvuga emmotoka nga nva kulaba Musumba Joseph Ngoma saidi za mu Akrite Entebbe kakati waliwo akasozi akawanvu nali nvaayo saa zaalinga 8 za kiro mba nvuga Mukama ayampa akamotoka Hello mafuta nange nga tapinga mtugere basi omusama emotoka gozivugira ku mazzi nakula yenge emotoka gozivugira ku mazzi Mukama byakola akamotoka bwakampa nenkavuga naye ennywa yako nga sinaba kugitegeera manyi ffe twakatandika akamotoka katonotono kati ne kasika amafuta olwagawedde ne gaggwamu temuseka abali ku TV kye nayita munammwe mukimanyi kaggwamu amafuta kakati n'omuvubuka gwentambula naye ebiseera ebisinga ne mugamba funa akadomola kuba tetwakalina ebyokusika tetunaba bitegeera funa engeri gy'ofuna akadomola oleeta amafuta nagamba alina akanyama nja kasindika kana akamotoka katono tufulume tugire tukasindike tuyitemu tutuuke wali ku mafuta nogamba okakasa ndio kana akamotoka katono ngamba nekyo nga sikirabangako netuvaamu nenzira wano ku steering kasita najja mwandi brake bwenti tusindike emmotoka yakkirira nga ne control tubuze kyokka okugulu nkotadde eri manye nja kulinnya ku brake kakati nenkulula ku ttaka bwenti nga bwengezaako okukyusa naye nga amayumba g'omu Akrite awo agasinga gandabirwamu amalala mayumba ga bbeeyi kati nga ndaba emmotoka singedde emabega neekuba ku nnyumba bagenda kunsi nga nina giwe tagikuba ku muti mu ddakiika ezo naye ng'oli gayi wange yadduse dda kasita yalaba ayonga egizeemu bweti yabuka motoka n'afuluma yali mabega ng'asindika nga goli munda ovuga nga ndi bweru naye nga ntaddeko ekigere wano it was so weird kintu tekiriiyo era abavuzi b'emmotoka ekyo tebakikola naye oba sitaani yatukola atya kuolwo sitaani yatukema emmotoka nekkirira nenkulubula muno mwonna nga bwengezaako kyusa naye nga kyensaba kiri kimu singa ennyamba neetakuba mayumba g'abantu kuba waliwo ennyumba awo nga zandabirwamu nga ndaba bwegiyingira bwetize simanyi gyendaga Mukama nannyamba nenjiweta bwenti naye ng'enkuludde musaayi eno ku mukono eno mugundi yonna yonna nekuba ku muti yali akakuba omuti wennyini we yakuba we nagwawo wansi bwenti kuba era bw'ogiraba yayonooneka emabega endabirwamu ne zaatika neyeefunya bbuutu era ekyali mu galagi naye katanfe navaawo sitegeera bulungi simanyi kikiddako amasimu gaatise naye Katonda mwesigwa waliwo omukyala eyajja awo muzira kisa n'atuteeka mu mmotoka ye tetumumanyi n'atugamba kamba twale mu ddwaliro n'atutwala mu ddwaliro nga tetumumanyi imagine ekiro mukyala ali omu bw'ati
tatumanyi kwagamba Katonda alina bamalayika be n'atuvuga n'atutwala mu ddwaliro era omukyalo oyo Mukama amwenye omukisa Mukama amwenye naye nali nfudde naye Katonda mwebaza yampa omukisa ogwokubiri Mazima. Era nina ensonga okuweereza Katonda. Ofuna akamotoka kakasoose. Nenkakuba ekyo. Katomed. Kali mu garage. Ugezesebwa kw'amaanyi. Watuuka mu ddwaliro ozzeemu enguudo ozzeemu okutegeera biki kwegamba ebibadde bigenda mu maaso obadde tobimanyi because awo oyinza okutuuka ekiseera nga tokyategeera olaba bulabi buli kintu kyonna otuuka ekiseera kati ozuukuse otegeera. Mikwano gyange bajja okutuyambako olw'omuyimbi Damasco Sesanga bamukubira essimu awo Joseph Ngoma yakimanya ne badduka ne bajja mu ddwaliro ne banyambako balaba nga bandabirira kulaba nga nziraba obulungi mukwano gwange teyafuna buzibu bwe twali naye teyafuna dde n'akantu n'aka sitaani yali atagetinze nze ng'alaba n'eddoboozi Katonda lyali mu kuwa ekisa mu mulembe gwaffe kubanga Katonda mpulira nga mpadde ekisa ekimuweereza ng'ayagala dizikiza naye Katonda nannyamba n'essifa nagenda okuzuukawo nti nga ndi mu ddwaliro nga sibitegeera ndaba bifaananyi kuba baakuba emmotoka ebifaananyi ng'emmotoka yayonoonese yonna naye kye nasinga okusanyukira kiri kimu nti ndi mulamu ekyokubiri ne mbabuuza ennyumba z'abandi nti tewali nnyumba yafunye buzibu kubanga site emmotoka yakuba ku muti bweti saddamu kumanya bigenda mu maaso naye neebaza nnyo Katonda atuwa omukisa ogwokubiri baasasula bbiru zange za ddwaliro saasasula yadde n'ekikumi nenvaayo nenzijanjabwa kati nteredde. Amiina ekitiibwa kya Mukama. Ebiwundu bye wafuna wano byonna byawo ku bwongo byonna banteekako eddagala eddungi erikaza nali ku lugulu kwali tekutambula kuba kwafuna injari nga ya munda muno mu bugere naye Katonda neewunya engeri gye yamponyaamu amangu kuba bwe nali mu ddwaliro nayagala okugenda mu washrooms nagenda okulinnya wansi bwenti nga amagulu gonna mpulira ninga alinnye ku misumaali egisongodde bwegiti nga sisobola nga balina kunkwata eno nono nankwata eno osobola okutuuka mu washrooms so bwe mba leero nsobola okusamba nga nsobola okutambula ekitiibwa nkiddiza Katonda. Amiina. Awo nno wenkusabira otusabire otuyimbira akayimba kano kubanga ke kasaanawo akayimbako kenyini ke wayimba yebwe Katonda. Yes, kenyini. Amiina. Ekitiibwa kya Mukama. Nina ensonga y'okwebaza Katonda Patricia. Naawe olina ensonga. Mukama akoze bulungi. Mukama akoze bulungi omwaka guno. Naye njagala kwebaza Katonda abantu abatulaba ku Spark TV program Nungamya neyanza nnyo okunkyaza. Nebaza Katonda olw'okumpa omukisa ogwokubiri. Nali nfudde. Buli Mukama wabaako kyakola ne sitaani alwana. Agezaako okuyimusa enfuufu. Naye twekwate Katonda kubanga ye mwesigwa. Buli kyonna ekikulumba Katonda aba yakiraba. Era ateekawo bamalayika okuyamba. Njagala kusabira Sara bweti. Katonda akuteerewo bamalayika. Manyi woogenda si wangu. Obulokole si lugendo lwangu. Lugendo lulimu okugezesebwa bw'oba ojjukira Yobu ne mikwano gyaffe emabega awo mu Yobu si byangu naye nkusabira Katonda akuyiseewo simanyi wa wooli mu ddiro lyo simanyi ki ky'oyitamu simanyi bulumi ki bw'oyitamu naye Katonda eyamponya ku kitanda namusaba ne mugamba omukisa ogwokubiri nkuweereze nsabye Katonda oyo akusisinkane w'oli awo akuzzeemu amaanyi w'owulira ng'ebintu ebikalumye ensi weetuuka nga toyina ngeri gy'onnyonnyola maama wo taata wo mikwano gyo n'abaana bo Katonda waayingiriramu teweerabira Katonda waali okuyamba nsabye akuyambe akuyise oluyimba lugamba nti ye Katonda omwesigwa atakyuka byonna bye wasuubiza obimpadde nakwebaza ntya nze Yesu simentya nze nebyensaba kati nkikakasa ogenda kubikola Katonda kolera ebyo
byolabanga ebitasoboka. Amina. Ekitiibwa kya Mukama goyinza okubanga kyoyitamu si accident ngeya epiromans oba ya boda oba ya motoka naye nsaba Katonda naawe akuwe chance ey'okubiri nga gye yawa epiromans obanga bwavu bubadde bukunyigiriza akugaggawazeeko naawe ate era bw'akikola naawe making sure nti ogenda bukozesa mu ngeri emuweesa ekitiibwa. Katonda waffe asobola kuba Katonda waffe mwesigwa. Epiromans nange neebaza Katonda nali nyenyenye omulundi gwange ogwasoose. Nakulengedde. Ekitiibwa kya Mukama nga nvugira ku mazzi bw'oti n'otugamba nti tuli wate batuli ludda. Nebaza Katonda era ekitiibwa kya Mukama kale nno bwe weesiga Katonda byonna abikola. Omanyi we nafuna passport yange buno nno obujulizi bwange katini nnyo obagamba nagamba Mukama I speak life over my passport njifunye kutambula so si kutuula. Naawe oyinza okubeera essaala yo gwe wenna ndaba mu ddiro lyo mu kisenge ekyo yonna oyinza okuba nga tomanyi ogenda gikozesa otya naye Katonda epiromans gwayimbako nti mwesigwa asobola okukolera ebyamaanyi. Nzikiriza nkongereyo motivational preaching tavaawo program nungamya gy'olaba Kankobel.